abafuga Uganda genda obakebere kivula Katonda takyali wano bayaye Katonda yaddawa Uganda tufina Katonda Katonda abamu byekisiru Katonda asobola okuviira n'akuleka emyaka gyonna nga yakuviira okumanya Katonda yakyawa bano abatufuga kati ayogera n'abasamize Katonda wakyawa muwala egwe kankubulire Katonda atuuka okwogera ne Nebukadineza nga abalongoofu we bali naye nga Nebukadineza musamize Katonda ayogera ne Falaawo mu Emisiri nga okujjako Falaawo ne Musa nga talina gwayogera naye mulala naye yandiyogedde ne Falaawo musamize Katonda eggwanga we liba lifudde atandika okunoonyayo abasamize nayogera nabo Katonda kati Uganda ayogera n'abasamize kubanga batufuga bayayi Westmond ye Malaysia yali entuufu nebeerawo ye Kenya ne wabeerawo ne Kichupuli kati bateeka president w'eggwanga mulamba President Museveni ne bamutwala Malaysia ne bamugamba ne bamulaga ekizimbe nga ne mutuufu alabira ddala eno Westmond ne mugamba ye yegenda okugula Crane Bank eteekemu ki kumbe bwajja ku pepa eno okusayininga asayininga ya Kichupuli eri gye bamulaze naye nyini yalaba naga be bano bajja Uganda bano bagagga kati abatufuga wano babbi waliwo ebintu ebimu bye tunenya President Museveni doctor naye ng'ekizibu kiri nti not President Museveni not his brother but the problem abamwetolodde ababbi abayaye kati abayaye tulina bakuba mu ngeri ya labadaba style ositegedde mu Uganda amateeka gakolebwa amateeka laws gakolebwa okuyita mu bintu nga bina kye tuyita source of law bakubuuza nti amateeka gamwe aga Uganda mugajjawa oba gavaawa amateeka mu Uganda gava one amateeka mu Uganda oba kye batwandise source of law in Uganda the first one is the constitution we wali amateeka agafuga amasiga asatu aga Uganda the constitution efuga 3 pillars of the government yasaba abalamuzi batikatulwe n'abalala addemu aleete ennongoosereza mu mpaaba ye ennongoosa those amendments mu partition gyaba yakola nti okuyamba batulaba nti navunaana NRM nti yanziba ebintu bisatu yanziba obululu bwali bungi n'enziba ng'egaba ssente kati amama Mbabazi singa azuulayo ekira nti banzibira ne mu barracks nga teyakiwandiika mu kusooka yasaba Bati Katulebe ne banne ne bamukkiriza aleeta obujulizi obulala alongoose mu nnongoosa kitegeeza ekyo okumukkiriza n'addamu n'akola ennongoosereza amendment in his petition then Bati Katulebe ne banne bateekawo a president a judicial president nti omuntu asobola okuwabira munne mu Commonwealth nga katugambe yakuwabidde mu Australia nga mu Australia babbi obulu ne babeerawo akole awaaba mu Supreme Court naye asobola okukola amendment ng'asinziira ku musango gubasala e Uganda n'agamba abalamuzi ba Australia nti ne mu Uganda naffe tukkirize tukole ennongoosereza wadde twawaayo empaaba yaabwe kubanga mu Uganda Bati Katulebe nti otyo mu musango gwa Mama Mbabazi versus Yoweri Museveni kooti yakkiriza aleete empaaba girongoose do you copy? Kati now judicial president zifuuka amateeka era ge bakozesa mu nsi yonna nti mu Hungary oba Zambia ensi eziri mu Commonwealth zigamba no mu India waliwo omusango gw'okubba obululu ne jjaji yasala nakkiriza era ekyo singa looya wakirifaalingako kiba kikakata kwono owinyoddolo kikkiriza kati nzija amama Mbabazi baba batandise kuwoza nga jukira kino ekya Bobi Wine babadde tebannatandika na kuwoza amama Mbabazi baali bawozezza wiiki nga 2 ne bamukkiriza okukola ennongoosereza mu mpaaba ye kitegeeza asobola okubanga yaba bubi ng'alaba kugenda mu musinga n'agamba ne bamukkiriza wabula we bamukkiriza lwaki nkugamba bano bakyali ba mikwano gya President Museveni bamama Mbabazi nti bajja batuzanyira ku mutwe kyovola yagambye tavanga mwenale mkitegeeza kali kakodyo nagamba bana abantu bali tafunangako contender nga Bobi Wine buli yali ngajje okwesima ku Museveni yali chaliwe. So, Banafe, Mikwano Jaffa na Flashlight Channel, we are very happy to be with you this particular hour. Chamukisa nnyo nte tukyali balamu. Era twebaza Omukama atwadde obulamu.
Sibuli muntu ntina achali mukusa at this moment, but just by God's grace that God has blessed us that we are still breathing. Secondly, we appreciate www.amin.ug oyatunda ebintu ebikozeseddwako oyitayo otunde ebibyo ate naawe oswa n'okwetunja. By the way, si kutunda mubiri gwo naye kutunda properties zo ate n'ogulako ebintu byo gye bayita www.amin.ug. Ndakyokubiri tubebaza nnyo mwebali kutwagala naddamu abali e Bulaaya. Sijja kwerabira mikwano gyaffe mwenna sijja bamanyi waliwo Linda wangambe zidwa mukabe namulaba mugambe esimu yo nagimuwa naye teyaliko mannya gange nato jisu naye kale yoyo Wisdom Kaye n'ekisembayo mwebale nnyo comments and advice ze mutuwa kiddamu yeka yabagambe oluzungu ajadwogera maasawo betunajje Bungereza oluzungu ajadwogera. The thing is, if someone wants me to speak any language, call it English, call it Kiswahili, nitaongea Kiswahili ama someone amenilipa pesa. Nataka pesa. Mimi nataka pesa, kuna pesa, hakuna Kiswahili, hakuna Kiingereza. I cannot sit. Okay, of course we can discuss in English, but the problem is the money. Mumpe kusente, give me some dollar, give me some pound. Nega kati mna wenzira wano yo byaluga omusajja nga akaddi yajja dogera taina kyasarwa. Nega kati nze I will correct myself, I will correct my English, I will compose myself. Of course I can discuss and I can deliver in English. The thing is, I need some money. Bagambe bana abantu nti wano bachamanja school fees by the way. But waliwe yanga bana inera bite. Njagala okwebaza nono sinakweyanjula. Waliwo omwami ate oba simanyi oba omwana ali wagenzera esimu yange. Ate nandi mukubidde ne mugambo bayali ayagala muogereko ba njagala kujjayo linnya lya kizungu nja kusooka mukubire naye mu Uganda wano yangambe Wisdom kosi ya sente meka konze mzee kosi yange eri milioni 2 ngawo kinana nangamba katusooke tujje kaaga atano muna Uganda ali wano namugaye okola business ki nja kujja nyambale ne gundi ya business yo nasasula Dijeswa nabaddemu mpango abantu balina okumanya message weri awo yankubidde Wisdom Kaye namulabye yoyo naye yakiriza tumuogerako wa amanya ge nazino kubanga tujja kumala ku abantu ambaba batya tayagala kulaba nti Wisdom Kaye taina kyalya amabanja fees yampadde omusajja kati guno wadde tonjukiza olabe nti ndi wa mazima okwogera ate tubadde tunakyogerako nenja mukubira wanabakkiriza kubanga abantu ambambi bali reserved babatya nemuga nawulidde nnyo gundi banayiga kyenyaga bagamba bano bakyali batujerega omanyi lwaki doctor nze natandika okuyita doctor because baleme gamba nti tewasoma byokola omanyi bajerega nnyo abamanyira basobola okulabaawo abo baminister nga nabo balina bu diploma konze no wasoma ebitabo bye doctor byasomera ne Bulaaya kati asobola okulowooza bino byasomera wano n'abeera wali ne bamuleeta buleetezi papers no oli doctor mulamba kakati ffe ekyatuzaayo soma tetwakoma ku degree embaleme tujerega omanyi basologa obutasoma bwe bwogeza newankubadde ffe abamu twaddeyo kusoma bukulu kubanga nze muzeeyi wange bwe yafa maama wange byonna byali bikomye nalaba bakojja abaffe gwe dokita baatugobaawo n'otugala tugende mu kika kyewaffe jukira nze maama waffe yatuzaala 7 abaana 2 baali mu magye nga tetubalaba bakulu baffe nga yalonda 7 ku street kati sofa nga tuli 12 naye nga ne bali bakulu baffe bagenda kulwana ne President 7 tebaddanga kati naye nga be bamanyi nti bali 7 babalonda ki of course kati tusobola kyogera kubanga bakulu twakibamanyiza ne it's not an offense kati batugoba mama waffe nga afudde si okimanyi nti gwe doctor nali awo Kampala Student Center kubanga nze senior nsandikira Kampala High nengenda Kampala Student Center for a reason obwana bwajja ne budiscussinga naffe Kampala High nga ndi mu senior 1 ne butusinga nenga liri essomero eribeera ali mu nnyumba obuyumba litusinge ngenda okugenda onasanga kwaye eri mu kuyimba amaloboozi ekyokubiri nenda nga terina gate nga ndi awo coastal kwe right nenga no nenzijja nendeta sister wange nensaba ekifo sister wange nasabanga mama wange kati mama wange ngamanyi nsomera Kampala High nenga ndi Kampala Student Center kumbe Katonda antwala mu destiny we najja nesimbawo kubwa kwaye mwe nasanga iri Namatovu mukyala wa Geoffrey Utayi ate ne nesimbawo nenfuuka chairman wa kwaye ne tukola exploit mu 1998-99 we became the best entertainers
of 98-99 nga kitegeeza buli waba omukolo gwa gavumenti tulina okubeerawo si bino byakuyimba nga olaba buno obusomero baleeta obwana ne babuwa amazzi no fe baatukwasa yiga eyali mmeeya wa Kampala ne Francis Babu kati nga sente zitukira ku nga tujja batuleeta emmotoka za state council zino eziringa drone ebiseera ebyo nga za green ezo nga tubasosima nga tuyimba twasinga sente bali ku ddembe nga nze kwaya chairman wa kwaya era oyo mukyala wa Geoffrey Rutaya Irene Namatu nze naye simanyi nti asobola n'okuyimba naye yasomera bwerere kubanga yali azina ng'azina folk songs mama yawangula ebirabo oyo omuwala kati bwe tutyo naye ngenda otuuka mu senior firi mama wange n'afa nze saasoma senior firi second term saasoma senior firi third term saasoma senior for first term ebyo ne waffe baganda bange baali bakunguba nga gogambako school fees akutunda bwati nene ne kuma nenfuna mukwano gwange nantwala ebbunga ku Royal College nensa omusajja nanga by that time UNEB yali eguddewo nti yali eganye omwana atasomedda okuva senior nga 2 tosola muri jessalinga kubanga nga bagamba nti abaana be Makerere campus bajja ne batuula ebibuuzo nakutulya manya go okitegeera kati nga babikyusiza musajja nangamba genda waliwo essomero wano agenda otulya wano yagamba bwati womala okuli jessalingireyo then ojja osomere wano kati nze ngenda okumalako senior fo ngenda okunyumiza ebbunga omanyiyo otuuka eggabanudde ebbunga mbagaga omanyi nti nno nze sayina sente ngenda okumala senior fo ebibuuzo nayingira mu nyumba emu omanyi waliwo ennyumba z'abanene ennyumba nga bazirekawo ne balekamu omuntu ng'agikuuma nze kubanga sayina sente kati nga sina sente za Kisulo Royal College Royal College Bunga nafuna ennyumba y'omugaggaawo nga nsiiba ku ssomero naye ng'ekiro nzija n'ensulawo mu fumbiro ly'ewabweru naye nga n'omukumita manyi nakola ebibuuzo bya senior 4 okumala omwezi mulamba nga nsula wabweru oyo gyenvudde wa Kaye mumuwulire lumu nja mubawa abantu abamu bategeere nze nalaba ennaku gye nali simanyi between 2 years era kati tebereza omwana yazaalibwa e Nakasero akulidde ku mato omutali mazzi Seriraka obulamu bwe mmanyi bwezo flat kati muzeeyi waffe azimbye ali Kawaala kwa taata we yamuwa one of the first doctors jajja wange Sendi newe yafa ne batugoba ate kati tetumanyi kyakola kuba batugamba mugende mu bika byewamu kwa mama affe yaliriza yatukuza teri mwana gwatutewaabo ne nalaba ennaku doctor era nze kyebayita ennaku mu myaka 2 nalaba riyo waliwo ennaku ogirabanga yasooka neekulozaako nekiringa omwana omujja nga bamutwala butwazi ku ssomero n'atandika okusula wansi wabwe kati eyo life gye tuvaamu kyovola omuntu antuukako naŋŋamba naye wisdom osobola okugenda e Bulaaya wisdom osobola okuba lwaki olwanirira bano abantu because Katonda yakiganya nengeza nageza I tested on what they call poverty. I tested the life of an ordinary Ugandan. Osegera nze wongamba injustice lero mbadde ku office onkubidde nga ndi ku office za CID nga bewuunya tuli ku byaluwero nga bewuunya ebintu nga bona bakutte bati ne baga kubanga tuse mu office buli omu nga ayagala selfie negwe omanyi Katonda kya tuse bonna buli mbega ayagala selfie nga banenya kuba maliyako gundi data mbadde no crime cartel ne tugenda wali wa dash abasajja babakinze wali zibenz nengo buli omwali musajja gwe tumaliyako data tumaliyako Katonda kyatuganyiza kyovola twandibadde twepanka no kubanga Katonda yakiganya ne tutestinga ku kibayita obulamu bw'omuntu wa wansi n'okubonaabona kati nze ongamba okulwanirira ettaka ly'omuntu ndi kulwanirira n'omutima gwange ogwo nze ategeera nti mu poliisi mulimu ababbi n'ababbi b'ettaka mu poliisi mulimu abakolagana n'ababbi b'ettaka okubonyabonya omuntu wa wansi waayi nkigezezzaako sinnakimala naye nkiraba buli omu kyalaba osiranzi weeruweeru Stefan simanyi bitya agamba ettaka lya Munakenya linaguli oyo omuwala w'e Bulaaya ne Munakenya talabikangako takolanko statement eri ali awo yefudde Katonda nkyogera ngawe nayogera ekyayuwala abankuba omusolo ogutaliiyo naye teri anyega kati Uganda omuntu wagamba nti no bintu byakunyigiriza the torture and suffering we are experiencing in Uganda is unbearable kati tuli wano kankubuulire doctor tetunatandika naye nkugamba naffe bannayuganda abo abali e Bulaaya kye balina okumanya era mbagamba wano nti nze okudda wano nenjogera school fees mbasisaaga nkitege era nasanyusa nnyo omwami oyo wanakkiriza okwogera kumanya tujja mwoge why nze kankubule doctor
bana abasajja olaba bayita mu URA ene bakyusa information ya bucyankyogera siraba ngayo wa police na wa URA anumba kitegeeza so agenda Kampala Road nze kugulawo kati business ya duuka kuba basobola okujja ne banga duuka lino utukubanya million 10 kati nyina kola business bulana kuyimirirawo bakulemesa bakwata amakubogo gonna gokolera mu sente ne baga siba ne bagamba wisdom cafe na kutulabe jana azijja twali mu office emu nga tuva kulaba mukulu oyina nga wisdom ojja kufa bwavu abantu boyogere wano tebali ozze wano ku nsulo jawo kyojjawo tambula ogende konzenze inze wisdom I rather remain poor nenga situtte sente za kibi I rather eranze ninze buli waliwo yangaye neto tya drone nedda sigitya obanjitya neye westayogera binani agendo gwe kankubule doctor nze channel yonjiraba wano goloza abogera bye twogera bameka daba YouTube channel ndala ziri mu boyimbi yaguze beach yaguze motoka kani imagine nodura jena show nojiteka ku muntu yaguze motoka nebino bye twogera ogeno kula mu Uganda aliwo mukyala yankubidde nangamba mami wange Robina Sebayiga yangamba yeno yanfunya royo yangamba nti omanyi nti abaana bange obazukusiza kati bambuze bidi Uganda because of you guys otegedde kyemugamba bantu bangi waliwo Chris owe Tennessee waliwo no guy ono president wa bantu ba WhatsApp abere South Africa actually mbatumi Chris mu Tennessee noyo ne president wa WhatsApp group South Africa ne buli omu abayogera nawe agamba wisdom pebye Uganda twabivaako mu mutu yambye tetukyalaba na mawulire wano okera bukezi no gamba wisdom kiki yayogedde kati tuyewo omubiri bwe ngamba nti najja wano kati ndi post graduate ngende ku masters degree lwansonga abakyali bali metumanyira eno gundi eno batunuzeyo to no eno institute kankubule eno institute ogiraba mu Uganda togitunuza mbaje basoro okutugira mu Uganda ye yasoko okuleta ano kibaita okusomesa ba certified public accountant bonna ba ono guy wembali bagendanga Kenya ngokusoma si okuba certified auditor tosoma BCom no okola professional courses CPA SCAATD kati ne yasoko zireta wano Kaye necho kubi ngochali mukwebaza omwami oyo mukwano gwa foye ayasazeeko ku bubi nasalaka atano katwagala ka mu kitundu twebaza omukyalo ono omukyala oyo gwe kugamba Linda enamba ejoli noyo omukyala oyo yaddidde n'akwata emitwalo 10 nagitusindikira natugamba tuzitwale ewanalongo oli omukyala w'omukatoogo nomulaba muta Reverend ali mu Denmark yasindise emitwalo 5 n'omuwala omu bamuyita Farida yasindise 10 omukyala ne tugenda ewanalongo emitwalo 28 yagadde okugweddayo netugamba ino foundation Kaye yazuula bana abantu natugamba tujje tubakyalireko tukyabebaza mwinna tuyanzeeke nakwadde twali tumanyi tino tujja kulaba kola akawunga tugendeyo fenna nene tujukiranga yagamba tena kyalya netuzituusanga teyakulaba mwebale nnyo kyenjagala okukola okugamba abantu nti waliwo ne bali bambi omwana oyo era omwana oyo njagala kwebaza oyo mwana omulenzi omwana eyazimba amagulu yakola ki kati bamututte naawe ensambya waliwo ekyaguddewo ne waliwo omukyala Ingrid eyagula emmere awo gyetwakola bwe namutegeezezzaako yaguze eddagala lya mitwalo 48 kani imagine omuvubuka yazze mu ddwaliro oli omuvubuka omanyi byagwa ku muvubuka oli lwaki namuteekako nnyo essira nti byaviira ku basawo bulagajjavu bw'abasawo bali mu malwaliro ga gavumenti otegedde kati I was so touched nti bwe yaŋŋamba yakuliwa eriwa Kimumbasa wa mukatogo naye maama we yali wa mu Kimumbasa nga balinawo ettaka actually ne story ye kyesitwayogera oyo muvubuka story ye yaga kufaananamu eyange maama we baganda be batunda proti ya tata waabwe we yali yagenda okyekkaanya nga baganda be bagenda nga bali babano osegeera bwatu we yatandika obulamu n'agenda Kalangala esese something nga muvubuka era sigamba nti no yasoma nnyo nanze nebaza abantu nze every first week of the month ngenda kugenda nga mu ghetto
ngenda ku reaching out to those people era nja kulondangayo omuntu omuba babiri kakati tugende ku miramwa naye nze nebaza abantu bonna nebaza Annabelle Nancy yagulidde ani Big Masavu lumu abatula lumu nja baleetera Big Masavu mu kamera muno namugambye ate nze yamma yambuzizza kati nayogedde butula mfe kyokogera nti oli wa musajja alya pizza tegeze ne kati olulala ndooza nayogera bitegerekeka ate omuntu webweru sebo tekimugana kusindika dola emu kale kati n'olwensonga eyo nenga kyonna tukyebaza nti kiba ki the fact is tubebaza nnyo mwebale kutubeezaawo olwo omusajja bamuyita come soon oyo omu Canada come soon oli ayogera oluzungu nayogera pola kati my brother in Canada bamuyita coming soon my brother of course I know you like me to present whatever of course I'm saying here in English but don't worry one time I'll be in Canada although if you want any program being presented in English, you just do one thing. Even tell him the same person has told us is going to send for us another 2 microphones. Oh wow, that's good. So that's that when we are talking, it should have Bluetooth. No we can problem. Discuss from all over the room. No problem. So we shall be coming soon. The name is coming soon. Mama Faith Semanda nkwebaza nnyo nja kuba ngamba abantu kye tuliko kye tugenda okukola we UK zo we bannange na buli muntu yenna sirema kugamba abantu oneeka kale gwensembayo promoter Richmond bannanga abantu be UK promoter Richmond Castor Bolison agamba nti COVID atugadde nja kuba nzija mu regency ngenda bagamba abantu benzija nabo be mu elect bonna bagenda hate bannange wali abantu buli mwagamba wisdom tugenda ogenda kumpulira omukyalo omugo bayita Aisha omba mwita Margaret obe waddeyo visa bagenda zituwa bagambe tugenda batatuwera obutwa bannange kyekyo ne bano baganda bafa abe South Africa mutulete kokawo nali njogera ne Honorable Segirinya omanyi kati ndikawefube buli ajerega Segirinya gwe baku mutwe waliwo oli yaze kale mulonda mutya Segirinya na sina kuvuma najereza oli ono simanya ono goba wangula mukyala Saida simanya nankani otuletera namugambye gwani yakuyigiriza okwogera mu parliament nawe wajja tomanyi ate wali tomanyi na luzungu Segirinya gwe pankako kale owabata manyi go twalonze actually ngenda tandika program sabira Segirinya katuchiko kakosase omanyi wadira Segirinya n'omuteeka mu ebyo byokubala ebyo omanyi nze nibazi wa bitabo babbira nnyo mu ebyo ebitabo kati Segirinya omala munnyonnyola kiki kyoyita kino kati otekayo omuntu nga Segirinya nakubuuza kino kitegeeza ki bw'otekayo abaasoma abo kati Saida Bumba yagambye mbwa asaita tufuneyo n'abantu mbwa abakulu mbuno babere mu twakafuna parliament yaffe ekyasinza okuba bogus mu nsi yonna tulina mbubaye mupiba erudali tulina abavubuka tulina abalema tulina abamaji abatula obutu tunatera kulonda abapoliisi kakati mbutulonde mbu n'abakadde abali experience tetujja balonda temutusumbuwa bali experience tutandikira lunaku olwaleero wetujidde ku mpewo nga parliament no si parliament nga government ya Uganda eri ku kisaawe ky'ennyonyi jibatulidde ogwo omusango nange nali simanyi lwaki batudde kati nyina kyengendo somesa abantu baneka producer kansubire nti nno obugundi obudde bulungi nnyo okay nyina kyengendo somesa abantu banaye Facebook account yange siri mu Facebook yonna wabula okujjako abebulaya nayogeddeko n'abantu be Sweden who are going to make WhatsApp group za friends of wisdom UK USA Canada and sort of the kind wano Saimo yayogedde ku musajja oyo eyanziba noyo yakola group njakuba mugamba doctor akwa no doctor alinga mbulizi wanjiri siri mu group ye Uganda yona jola abantu fans of wisdom tebababbiramu bobo yagala Kaye wisdom jangu ku WhatsApp ku Facebook eriko teka muntu wisdom Kaye ojja kulaba more info simu eri 0701494039 Work Facebook page teka Kaye wisdom enambere 0701494039 bwestaji kwata crime katero yajikwata era ajja kuterako ekifaana ya Kaye wisdom wuno nchogera nchogera doctor tunoonyereze na basoro kwa batukolamu na da flashlight simanyi funds something bambi mutuyamba abo nabakola ebyo okujja doctor nga yagambye oba Big Masavu tebiriyo
enamba zirioko ku screen oboli oyagala bulango obo oyagala kola ki we shall do that. Now advertisements zonna baletawo kakati nyine ekintu kyenjagala okutandika okusoma banne eno tukubye kebbi naye kansulente tukubye bukubi kebbi mwabagala okulya ku story yange one time tujja kukwata gyenvudde wange it will be so wonderful. Now nyine ekintu kyenjagala okuyigiriza abantu waliwo omuntu omu yanga wisdom abasajja ngo bavumye nnyo nedda si kubavuma bano abantu bawana abatufuga bayaaye Dr. Big Masavu abatufuga wana Uganda bayaaye kati woba oyogera nabo nawe olina kuba muyaaye kubanga bayaaye bonna bayaaye babbi abatufuga babbi kati wa President Museveni avanaga bane banziba kino bakwata President Museveni bamuteeka mu helicopter ne bagenda omulambuza company in Malaysia eyagura Greenland Bank simanyi bali bagita Richmond ate jogedde Richmond Westmond something kumbe waliyo company 3 waliwo Westmond ye Malaysia yali entuufu nebeerawo ye Kenya ne wabeerawo ne yekichupuli kati bateeka president w'eggwanga mulamba President Museveni ne bamutwala Malaysia ne bamugamba ne bamulaga ekizimbe nga ne mutuufu alabira ddala eno Westmond ne mugamba ye yegenda ogula Greenland Bank enteekemu ki kumbe bwajja ku pepa eno okusayininga asayininga ya kichupuli eri gye bamulaze naye nyini yalaba naga be bano bajja Uganda bano bagagga kati abatufuga wano babbi waliwo ebintu ebimu bye tunenya President Museveni doctor naye ng'ekizibu kiri nti not President Museveni not his brother but the problem abamwetolodde ababbi abayaaye kati ababayaaye tulina bakuba mu ngeri ya labadaba style okitegedde sebo taata mbadde nkunnyonnyola abatufuga abafuga Uganda genda obakebere kivula Katonda takyali wano bayaaye Katonda yaddawa Uganda tufina Katonda Katonda abamu byekisiru Katonda asobola okuviira n'akuleka emyaka gyonna nga yakuviira okumanya Katonda yakyawa bano abatufuga kati ayogera n'abasamize Katonda wakyawa muwala egwe kankubulire Katonda yatuuka okwogera ne Nebukadineza nga abalongoofu we bali naye nga Nebukadineza musamize Katonda ayogera ne Falaawo mu Emisiri nga okujjako Falaawo ne Musa nga talina gwayogera naye mulala naye yandiyogadde ne Falaawo musamize Katonda eggwanga eriba lifudde atandika okunoonyayo abasamize nayogera nabo Katonda kati Uganda ayogera n'abasamize kubanga batufuga bayaayi waliwo ebintu ebimu kati kankubuulire n'ogamba kyo kye nagamba nti president agenda kufuna ekizibu kutina ekisanja kye tuyina jjukira kkiriza gaana muzeeyi ali myaka gye gyakawungeezi nkubuulira mazima gino emyaka waba talina bagenda kusalako mitwe agenda kuba tusaze bw'anaatula bw'ati ng'omubbi kazini we mukoddemi we n'atamusalako mutwe wallahi President Museveni agenda kuba tusaze actually gino emyaka 5 gigenda kudetermininga ligasi ya President Museveni oba egenda kubanga yobote enfu oba kubuulira mazima bw'asirika n'agamba oli mukodomi wange mukyala wange simanyi muganda wa mukyala wange n'atasalako n'ogu omutwe kuba kunoozi baganda be simanyi bakodomi be buli kimu ekigenda mbukyamu Uganda tukibalya ku President Museveni actually wali webuuza kino lwaki omusango gwa Bobi Wine bukyagu okulonda kuggwa lwaki Bobi Wine yekka yayogera lwaki Mugisha muntu tayogera ng'ambyani Mugisha muntu lwaki tayogera balala papa nange nebuuza lwaki amuli tayogera nagamba waliwo abantu nga bakyali ba President Museveni balala papa otegedde bukyatuba mu kulonda Katumba Nyono yajjeyo obunnyo bwe n'agezaako okwogerako oyo Nanse nagamba ali anoonya mulimu oyo yagenda Mugisha muntu ali kololo amuli ati gwe lwaki olowooza teboogera nekibba bantu ekivuddewo nga wabadde presidential candidate n'otoyogera gw'ojjogerera buli weenaalemu awagira Mugisha muntu why Mugisha muntu bamwesiga nti Mugisha muntu naye mba mu room ne mba nga muteesa kujjako President Museveni bw'afuluma nga agenze mutoya amukubira essimu nti tuli wano mukuteesa kujja kukuba balala papa Bobi Wine ye yajja yekka nga si kyaliwo bano bantu si kyali Bobi Wine has never been a friend of President Museveni. It's only once when abalabanga baze ku basketball nga ze nayogera ne muhozi. Yes, he's not a friend of these people. Bobi Wine is not a friend. That's why if you say you're a revolutionary, so it's Bobi Wine.
It's only the formula. You went to Ruero, Bob Wine is on social media. 2 different wars. Abani wa golira wo. Katosobola kuba wogolirawo nga byabaniwo tobitegeera. Kituufu nnyo. Abantu balwana mu Northern Ireland. Teri nsiko. Northern Ireland ebaddewo ebonyeza Bungereza. Teri nsiko. Kakati bano abepanka Bob Wine asobola ki? Kyovola bannagamba abantu wagira president bannayekamba bule mubekini. Era kyovola abantu who are true abagala president 7 abagala nomulwanyi aligasi. Teri avuma Bob Wine. Teri despising moves of Bob Wine. Buli musiru yenna gwola bavuddeyo okuvuma ng'omanyi oyo musiru talina ky'amanyi. Yeekangabaliza, we have the gun, we have the magic. N'akalooko wagenda nako konna akalo mu kinnya. No, we have the magic. Where is the magic? In your knickers? No. Wagenda. Oyanite. Kati buli gwolaba yenna yeepanka n'emmundu n'ebikoze bitya na bitya bamutwala kaguddeyo mwanda party ez'ebituli okumanya bano bakopi osobola okusanga gundi ng'alina byanda party bya bituli mbu naye abadde minisita emyaka gyonna awo bukopi tebumugwangamu okitegeera. Now weebuuze bonna aba presidential candidate abantu bababuzaawo lwaki bonna basirifu ne mugisha muntu now otegedde gye nkujja kakati now leka nzije nsomesa abantu basomese kubanga nalabye nanga no waliwo ekibulamu what we really didn't come out because when you talk about the petition what inspired this what inspired what Winnie Doro said actually we are missing the foundation of the whole case. Kati one of this case of NUP. Nalabye nga abantu bagamba nti Museveni akubye Bob Wine 1-0 nenga alengere empuuta n'embaata zino. They don't know, they just speak. Kankubule jjuka kye nagamba nti Bob Wine alina mission emukulabisa bano bakyali. Ate bwe kiri. Kubanga weebuuze lwaki bajjaji be Uganda betugamba nti basoma nnyo tebafuna international job tebafuna mirimu gya Bulaaya nga bamaze. Ate Sebutinde buli naku yeyongera. Kwe Sebutinde tabakolerangako. Sebutinde akola kingdom ya Buganda. Era bano kati olwawe bana abakozesa ne babasimanyi bainale mukada. Bwe bamalanga badda mu byalo. Nagambe kibiina kyaffe kikozesanga condom. Kwe Stephen Kavuma alunda bumyu oba alunda shi. I don't know nejali. The former judge. The former acting chief justice. Alidda kubanga kati ku Stephen Kavuma yandibadde kati essaawa zino ali mu UN. Yandibadde aliyeyo naye ne bali abazungu batunula ne bagamba tuwayo emisango egiri extraordinary gye yali asaze bagenda okujjayo nga gwagoba be mu parliament ate kadaga n'abazza mbunga nange mbunaliko judge ka Stephen Kavuma kati oyo aba awunye. Wezi Benjamin Odochi mugere munonye jali Basebutinde bagenda ku level ndala ate nga tebalina backing ya government. Mwe bano bakyali bamwe babyanyima baani bamala kukima mabaluwa Basebutinde bakola ki? Kakati njija kukina ekintu. Kiki Bob Wine kye yabadde akoze. Kiki mugamba kye bamuwangudde. Kansooka n'ekintu kino. Mu Uganda amateeka gakolebwa amateeka laws gakolebwa okuyita mu bintu nga bina kye tuyita source of law bakubuuza nti amateeka gamwe aga Uganda mugajjawa oba gavaawa. Amateeka mu Uganda gava one amateeka mu Uganda oba kye batwandise source of law in Uganda. The first one is the constitution we wali amateeka agafuga amasiga asatu aga Uganda. The constitution efuga 3 pillars of the government, that is efuga legislature, judiciary and executive. Constitution era gye tugoberera ne tugamba nti legislature ina buyinza ki executive omuli president bwekityo. One is the constitution mwe muli amateeka and is the overall we tukayana wano tudde mu constitution tuga constitution egamba etya. That is one. Tugamba source of law amateeka agafuga Uganda gavaawa. Tuloke tutegere nkutuuse ku kinyusi kya Bob Wine yaluzinze yalabisizza entulege zino olyoka otegere either ogenda kutegere entulege bazirabisizza oba nedda. Now the constitution, the second source of law in Uganda is the customary law.
nti mu Uganda wano waffe wasobola okubaawo mu society musobola okuba mu society yewammwe mulina ekintu kyema practicing de okumala emyaka nga ne society yakikkiriza kiringanga olaba akakiiko akali mu mambuka kabayita pinyo akakakiiko ke bakuyitamu ne bakusonyiwa mu mambuka ke batwala mu kanyamunyo bakayita oba mukategedde abatulaba bakutuuza ab'engulwe balina kooti yaabwe kati bowe batuula temutulamu jjaajo baki n'otuulaawo ne weenenya n'oyogera amazima ne basalawo kusonyiwa kati ekyo kibadde kipracticinga mu b'engulwe awo for years Abaganda balina ebintu byabwe nga bibaddewo ne babyadaputinga era kyovola mu Buganda basobola ekyo kikoze nga atali Muganda nti okuwasa wane Uganda osooka kutwala ddawala tosobola kugamba nze nalokoka ndi munaddiini Bible temulimu ebyo nze ngenda mu church osooka genda senga nakkiriza you see that kati customary law waliwo enfuga eyo siyagala bigenda nnyo deep ne constitution waliwo amateeka nga constitution yegaleeta waliwo laws which we get from the customary law kakati ne wabeerawo principal legislation ge mateeka agakolebwa parliament ge mateeka agava mu parliament nti an act of parliament etuula neeyisa etteeka bweriti nti copyright law oba neeyisa etteeka lya environment kati weeriyisa liba lifuuse law it becomes an act oba statute is a written law being passed by a legislation do you copy gwe yes kati ezo satu ngambye wetujja amateeka agafuga Uganda gava mu bintu bina bina oba bitano. One is the constitution, two customary, three principal legislation parliament, kati 4 kwengendo koma kyebayita judicial precedent. Singa omulamuzi atuula kino kikulu abatugoberera kwa kati wano wali ekinyusi tulabe Bobi Wine wangudde oba yayolesezza obusiru bw'entulege zino judicial precedent. Omulamuzi singa atuula bwati ku musango nice judgment if a judge passes a judgment on a certain case that judgment becomes a ntunulya wano dokita kino kikulu nnyo kyekigenda kati okuba ekikulu bannayuganda bategeere kubanga nalabye bonna nalabye ab'NRM bonna boogera bati neŋŋamba lengera NRM ne yero zaabwe oba bavunze kyebayita judicial precedent. Mbagereza. Now, if a judge passes a judgment on a certain case, that judgment becomes a law. Singa omulamuzi akeera nga waliwo omusango kati for example mu Uganda waliwo ekintu ekyaguddewo ne bannayuganda tebakitegedde bakidiscussinga I think mu Singapore nawa omulamuzi yakedde n'agamba bw'ati njagala tukiwulirize yagambye bw'oba gwe dokita olina mukyalawo nga amuwasa embaga aba mukyalawo ne bw'oba waliwo omukazi yawaabira nti mbadde n'omwami oyo okumala ebbanga bwe riti wadde simulinaamu mwana naye nga tukola emirimu gyonna eginfuula omukyala for this time kitegeeza nange ndi mukyala we. Omulamuzi mu Uganda ssebo yakiyisizza n'agamba mukyala we ekyo kyeyayisizza omuntu omulala asolokera ku makya omukazi omulala goyita side dish wadde goyina mukyala gwe wafumbirwa empeta naye ng'olina side dish n'agenda mu kooti omulamuzi n'asinzira ku judgment oli gye yakola n'agamba noono mukyala wo. Kitegeeza Christian marriage eno etali mu Uganda manyi Christian marriage bya kisiru tetukiinaawo wano Uganda. Kitegeeza bino bye tubadde nabyo nti omukazi yekka gwe tubalanga omukazi one gwoba wawasa mu customary marriage gwoba wawasa mu Hindu gwoba wawasa mu ngeri y'ekisiraamu oba mu church. Kati mu bye church omulamuzi wa Uganda oba yali yebakidde side emu yasala judgment n'agamba oli omukyala nti wadde toli wampeta wamma engeri gy'obadde okola emirimu gy'omukazi osegedde kitegeeza naawe oli mukazi we. Kitegeeza olunaku lwa leero osobola okubanga wafumbirwa wawasa mukyala mu mpeta naye bano basaidishi ng'olinanga basatu bw'ofa bonna nabo bajja ne bakleiminga nti bakazi bo okusinziira ku judgment muna Uganda gye yakoze bulijjo babikolera ne lwakubanga judicial system yaffe ensi yonna kati egikubamu ebituli kisobola obutagenda wala
otegedde ekyo singa omulamuzi kiyakoze yakikoledde mu America Bungereza wa mu Commonwealth countries singa kati ekyo kiyakoze that judgment which that judge passed on that dispute of marriage would have become a law etya nti singa obayo n'omukyalo omulala dokita n'akuwabira n'agamba wadde siri wampeta naye nange ndi wano wadde no nga talina mwana nange ndi mukazi we lawyer w'oyo mukazi agamba okusinziira ku judgment oli gye yakola sebo mulamuzi tubadde tusaba you make a judgment in our favor okusinziira now you refer to the past judgment okitegereka bulungi njagala kino kitegere judicial precedent ti jaji waatuula bw'aba teyeebase bubi ne wabaawo omusango n'ateekako judgment n'agusala ekyo ne kibaawo katugeze for example campaign example nyangu singa wabeerawo judge katugeze n'oleeta omuvubuka oyo nga crime cartel wa myaka 18 nga yakutte muwalawo teyamukutte naye nga yafunisiza muwalawo olubuto mbona crime cartel kakati bali mu kooti wa myaka 18 waliwo omuwala gwe yafunisiza olubuto mpa kyakulabirako ne bamala bajja mu kooti omulamuzi n'agamba naye bannange ono omulenzi wa 18 ono omuwala wa 17 wadde tanaweza 18 ne naawe muwala gwe watuukira okufuna olubuto nga tebakutte tewanyumirwa kitegeeza naawe olina keesi tetujja kusiba mulenzi yekka singa jjaja agamba biba byakusiba mwenna ngenda basiba kwa mwenna mwakola bya buseegu niwamala wabaawo omulamuzi asala bw'atyo kitegeeza kati singa ekyo judicial precedent singa wabaawo omulamuzi agusala bw'atyo kitegeeza n'omulamuzi omulala wa kooti endala bw'afuna keesi yemu nga waliwo afunisizza omwana olubuto nga tiyamulwepinze asobola okusinziira ku kyaliwo n'agamba okusinziira omusango gwe baasala mu mwaka bwe guti ogwali gufaanana ne guno kitegeeza nammwe mwenna mulina emisango so judicial precedent becomes law if a judge makes a judgment on a certain case kitegereka kati lwaki neesibye ku judicial precedent amama Mbabazi yawaabira President Museveni mu kalulu akaggwa 2016 amama Mbabazi omusango guba gutambula guyiseko babukisi 2 mu makati kubanga kyenina okugamba bana Uganda omanyi I'm a student of company law in my case we do you have to yes amateeka ya kati kansoke nekino kigambe bana Uganda bakitegeere mu Supreme Court osooka n'owandiika byonna by'oba owaabira oli katugeze NUP yawandiise byonna byeyina okwogera mu kooti nti okuyimira n'oyogera NRM yatubbye bweti no bakugamba obiwandiike biwandiisi bw'obiwandiika n'obitwala n'owako NRM kopi bye wandiyogedde ng'oyimiridde wali kati ne NRM neetuula neewandiika ng'eddamu ebyo what you are choosing them you write those you write petitions noziwandiika kati bali abe NRM nabo ne mu Supreme Court toyimirira awo n'otandika okugamba gwe wankola kino osooka n'obiwandiika n'obiwako ba Supreme Judges n'obiwako n'abe NRM NRM neddamu bye yandize ne yeewolereza ebiddamu mu writing the same particular kati ebisigadde bino byolaba omusango kugenda mu maaso buba bujulizi bwe muba muleete mabbali okujjuuliriza biri bye wawaayo kakati musango gwa amama Mbabazi twajjamu ebintu nga 3 naye ngenda kwogerako 2 waliwo kye bayita judicial precedent nabeerawo ne ennongoosereza mu kakiiko k'okulonda ennongoosereza ezo kubanga Supreme Court ze yawandika tetujja zigendamu today kansigale ku kino neme kubuzaabuza bana Uganda judicial precedent kyava nagambye nti n'ekintu jaji wakisala bwakifuuka etteeka kyavaawa amama Mbabazi watandika omusango nga batandise before preliminary nga kale waliwo kino nga temunatandika kuwoza nga mutandise bali mu kuwoza ebogera amama Mbabazi nga yawaayo dda accusation ze oba petition ze amama Mbabazi yasaba abalamuzi batikatulwe n'abalala addemu aleete ennongoosereza mu mpaaba ye ennongoosa those amendments mu petition gyaba yakola nti okuyamba batulaba nti navunaana NRM nti yanziba ebintu 3 yanziba obululu bwali bungi n'enziba ng'egaba ssente kati amama Mbabazi singa azuulayo ekira nti banzibira ne mu barracks
nga teyakiwandika mu kusooka yasaba Bati Katulebe ne banne ne bamukkiriza aleeta obujulizi obulala alongose mu nnongosa kitegeeza ekyo okumukkiriza n'addamu n'akola ennongoosereza amendment in his petition then Bati Katulebe ne banne baateekawo a judicial precedent nti omuntu asobola okuwabira munne mu Commonwealth nga katugambe yakuwabidde mu Australia nga mu Australia babyo obulu ne babeerawo akole awaaba mu Supreme Court naye asobola okukola amendment ng'asinziira ku musango gubasala e Uganda n'agamba abalamuzi ba Australia nti ne mu Uganda naffe tukkirize tukole ennongoosereza wadde twawaayo empaaba yaabwe kubanga mu Uganda Bati Katulebe nti otyo mu musango gwa Mama Mbabazi versus Yoweri Museveni kooti yakkiriza aleete empaaba girongoose. Do you copy? I copy. Kati now judicial president zifuuka amateeka era ge bakozesa mu nsi yonna nti mu Hanga oba Zambia ensi eziri mu Commonwealth zigamba no mu India waliwo omusango gw'okubba obululu ne jjaji yasala nakkiriza era ekyo singa looya wakirifaalingako kiba kikakata kwono Owinyoddolo kikkiriza. Okay. Kati nzija Mama Mbabazi baba batandise kuwoza nga jukira kino kya Bobi Wine babadde tebannatandika na kuwoza Mama Mbabazi baali bawozezza wikisinga 2 ne bamukkiriza okukola ennongoosereza mu mpaaba ye kitegeeza asobola okubanga yaba bubi ng'alaba kugenda mumusinga n'agamba ne bamukkiriza wabula we bamukkiriza lwaki nkugamba bano bakyali ba mikwano gya President 7 ba Mama Mbabazi nti bajja batuzanyira ku mutwe kyovola yagambye tavanga mwenale mkitegeeza kali kakodyo nagamba bana abantu bali tafunangako contender nga Bobi Wine buli yingajje okwesima ku Museveni yali chaliwe planted Kaye tamboze kakabuzo katona omanyi abana Uganda n'abatwa abali ebulaya bonna betaaga akagambo okulira nti omusango guno obasomeseza how things should be era singa ne judge bana alabaka sinna malayo nyina kendeeto okubalabisa nsoke nkamalayo kati Owinyoddolo kugwa Bobi Wine guli ogwa Mama Mbabazi bali batandise okuwoza njagala mu Uganda ategeere waliwo kye bayita nga muli munda mu court muwoza waliwo ne kye bayita before preliminary nga temunnawoza your submission semukola Bobi Wine yabadde awaddeyo nga omusango tegunnatandika nga kitegeeza buli mulamuzi yenna okujjako ng'oli kaada w'enaalemu nga tebanatandika kuwoza wandibakkiriza oli Bobi Wine alongoosa mu ndowooza ekyo kimu ekyokubiri Bobi Wine Segona yakootinze omusango gwaliwo mu musango gwa Mama Mbabazi kitegeeza Owinyoddolo ne banne singa tebabadde bias bandibadde bamukkiriza ebintu bibiri ekisooka Bobi Wine yabadde tannatandika kuwoza ekyokubiri waliwo etteeka liri eryaliwo ku gwa Mama Mbabazi Segona lyakootinze n'agamba okusinza ku musango gwa Mama Mbabazi bamukkiriza okukola ennongoosereza kati mbuuza what does this mean nagamba wano nga ntandika Bobi Wine ekigendererwa ki ayina abantu bagenda okulabisa nga bo Museveni waliva wano bagenda kufa ne family zaabwe zife n'abaana baabwe teri n'omu kati wano asola mwana wa Stephen Kavuma oba ava mu family asola kuyimirira wali mu kampuni y'abantu abategera n'agamba taata wange yali former judge ani Stephen Kavuma duka fuluma bano embwazi izo zimugobe waliwo family z'abantu abamu basimanya baani nga tugenda bateera embwa singa Museveni aliva wano tujja bateera embwa zibagobe okujjako nga bagenda kutunda binyeebwa why tosobola kuddira mwana nga awaabidde nga n'omusango tegunnatandika n'omugaana okuleeta ennongoosereza that's one tuna kootinga n'etteeka n'ogaa tekisoboka gwe Owinyoddolo nga tekyali mu Uganda naye Bobi Wine ebyo n'abimanyi yagenda mu kooti nga abimanyi kyovola Bobi Wine bano bonna abalabisa let me tell you waliwo bajjaaji nga tebagenda beebuuzaako nga si be bassebutinde kati olaba oyo omukyala ono bamugemerere Catherine oyo omukyala singa bamuwadde wano obulamuzi oyo omukyala naye lwakubanga takola bye baagala etteeka litegeere talya nanguzi oba lwakuba mulokole ebyaddala omanyi bano waliwo abamu abatali balokole kati o Catherine mulokole ebyaddala akwata ku musango gw'ettaka n'ogusigalamu kati olaba yakankanya ono yagamba mugende mwebuuze ku paapa akankanyiza ab'amagye naye abantu ba wano ngenda kugamba Bobi Wine alyokanga najja waki
abantu abamu babadde bakozesa erinnya lya President Museveni nga bo buli wayogera bw'ati alowooza ye Katonda. Let me tell you, Bobi Wine yajja si kuwangula buwanguzi President Museveni nedda. Yagala kuba buli mpulunguse yonna ya kisiru. Kyovola kiri asituma Uganda empya. Kyovola nze nagamba owagira President Museveni ye. Era nsola n'omuyirawo omubiri ye. Ne Legacy Defending nga ye akusasula nedda. Naye wabagwagwa bibye. Wabagwagwa bibye. Yes, era nze mbagamba wano doctor nengamba abatulaba. Not every Westerners benefited from this government. No, it's just a small cocoon of people. People who are greedy, who are practicing witchcraft, who are benefiting from this government. Not every Westerner. Oh. So, gwe kankubulire singa kati njagala gwe nagamba luvi nti we bakugamba nti ogenda okumula embalala nejjinja wadde ejjinja ekibuga mwakitta wajja ogenda omuntu ategera agenda jjinja what is anyway in mbalala. Let me tell you, bajaja baffe beekoledde in Western Uganda is only just a few cocoon of people abali awo aba practicing nepotism, aba practicing tribalism. No, Westerners have strived. Westerners beekoledde kakati Kaye banaye we baba basalasala mu district yaabwe buli kyalo ne bakifuula constituency ate kati bo bakole bati tebalina oli akuwadde kulya kati okolota naye ate ekyo tekitegeeza nti buli mu Westerner mubbi. No. Bano akakuuni k'ababbi kagala okufuula nti buli omuki nandibadde wano nga nakani mpolereza gundi ebyo bya NUP bye sitamayina kumanya nze wondeeta wano. I'm a political and social analyst. No kiba kikwata ku President Museveni nga yakoze ekiweebula nja n'ekyogerako. Okitegedde kakati mukolo Kaye naye otegedde kiki engambye nti nze olesa history ya kintu kino bulungi nga ebina okugobererwa ng'omusango gugenda kusalibwa nga guli mu kutamba. Era kino kankigambe Supreme Court esala omusango ng'esinziira wano ku tteeka erikoleddwa constitution, electoral laws, nesinziira ne ku judicial precedent be baali basaze misango gye bawaabira katugambe mu America bayiwaabidde oba mu Zambia waliwo omusango ogubaddewo nga president awaabidde oba oli amubbi akalulu bebasi si winyodo olukuleeta bya mutwe gwe kati ekiriwo wano kubanga we have NRM cadre judges babijja mutwe kati bajja kumera envi kyovola wa president yaze luli nakugamba gwe tolaba nti no kyewunyisanga omusa president gwe manyi President Museveni ebbanga lyamaze nga takyali abalamuzi okumanya Bobi Wine oli nuclear for the first time olaba ne mama Mbabazi we yawaabira president yabayita basigala mu buyumba bwabwe bwa Inkport. It is only this time when Bobi Wine put a petition in a court where we see President Museveni visiting Supreme Court judges ngaba byokudda ngaba wa motoka babadde avuga corona obukopi obubali kati banange Bobi Wine ajja baanika abakunamye bonna bakuname bati era president atavuga President Museveni avuza emyaka emeka naye tumugumiikiri kati oli omusajja yamuwadde omwaka gumu fe tumuwadde ejo 5 kati kyonna kye kiri newe gibe 5 kijja kuggwa ate kati gwe Katonda mugezi bobe situlambe gwolooza fe tufa era ogenda okulaba basinga okufa corona bebbo tu Katonda agenda tukuma tetugenda kufa tona batansi kati batansi na kuswala drone bajja Katonda ajja kumegula omuku omu bu corona bu sirimu bu nkumunye bu Katonda agenda batta omuku omu atandika n'okuyita bano bapastor abadde basaba ebitaliyo n'emondo wuyo yadduse mondo si yamusabira luli kakati Kaye njagala okubuuza ekibuuzo ku Munnayuganda atulaba bada Bannayuganda tubebazanye mwebale kwekomera ku mukutu gaffe fe we tuli nga Kaye wagambe twayiwako ddo omubiri twagala kuyamba kyobadde twamanyi tukikutuuseeko ekibuzo kiriwo eki kyenagala okubuuza mukulu wisdom Kaye omwana w'omulaalo omuyeka bw'ati ayanywa amata omutali mazzi se ebigambo ebimuvaamu tebiri diluted biva ku original tubebaza mwebale kubeera wamu naffe ekizo kigenda bwe kiti Kaye wisdom omusango guno si gwa leero gutandise leero gutandise nati bayine nakwana ekyo kibuzo kisemba olwaleero nga tuwayawa yamu ne Kaye wisdom entandiko ey'olwaleero singa binaatandika nga birimu ka vice versa nga bidobonkanyeemukko ng'owinyoodoola yogera luli
Owinyo adoro, you know. Amenga bogera. According to this section. Yes, according to this section. But why you don't have any evidence? They don't have any evidence. So for that reason, we accept. Kwa accent wali dukira oba musajja watu musaside. Nagamba, for that reason we accept. We should not waste our time to listen to this case. Gwe Bobi Wine. Ogenda koloti. No, Bobi Wine will remain a winner. Bobi Wine will remain a winner. Bobi Wine agenda mu court. Oli omusajja ali mu kugamba nsi mpya naffe tuli mu kwesoti ngoddawo. You either join Bobi Wine on his pursuit of New Uganda, or either you remain behind pursuing to hell. Two journey, two roads, one going to New Uganda, one going to hell. Which hell? There is a New Uganda and there is old Uganda. You either antikati olia mubaba kugamba New Uganda. Chitegeza he is living no stone untouched. No oba kati gwe Muganda President 7 no mwana we no bani you calculate. Otherwise je mwasomera yonna wabaswaza ate abazungu bagezi ogenda kulanga hata niko kusaza mu empapulaza bonna bewana nasomera Sanders West TV bagenda basaza mbat gwe no choto nategeera NTV Kenya yakubye for the first time ekidyeri kya American Navy SEAL nga kisonze. Let me tell you nagamba kati what does it say? I don't know. Ojja kulya akawunga nga tomanyi kigenda for the first emyaka America bukyeberawo teleetangako Navy SEAL gundi yayo awo eyekuba ne Burundi nekuba ne nsiki esoro sinzirawo nekuba ne South Africa. Njagala okugamba abantu mwenna ng'olimu akagala President 7 ng'olina obuyinza. We either advise him how to handle this man called Bobi Wine. Bwe tumukwata obubi nze kasamba bulidde I've done my job. Kubanga nze ekirungi siri ku peroroza mwina ba blogger abavuma abulu bajja bagamba mutta abantu mbave nze siri ku peroro. Nze mmanyi mu 7 je yanzija nze mmanyi sale je yanzija nze mmanyi I know the attachment bansasula nedda kati wenzija wanemba gamba nti kubanga dialogue oba badde mu bukulembeze emyaka 4 ana toina kyofiirwa kukola dialogue nawulidde omusiru omu ali ku gundi ku TV nagamba gavumenti NRM ekoze nnyo kubanga Kenya nayogere nengamba ne tutanze okufuna oba abantu abawaluka obuwalusi omwana basajja tebakyategeera tonda nti ndi mwogeza President 7. I cannot compare what Uhuru has achieved for Kenya in 8 years comparing on the President 7 kyakoledde Uganda in 35 years. There is no comparison. Uhuru 8 years. Uhuru kyakoledde Kenya myaka 8. Tekyenkana dinako Museveni kyakoze myaka 35. Tekyenkana na half ya Uhuru kyakoze mu Kenya. Nole nsonga mikwano gya. Akanyongera kukano basobola kunekwasa. Bwe mba muwakana tubale in terms of roads. Uhuru ayina enguudo nga siza bbanja. For luguudo lwetwewaana nti nno tulukoze Southern bypass balutubanja n'abazzukulu balisasula. Uhuru aliyina olwafika teluliko bbanja. Uhuru akoze electronic train nga yaffe etwala n'amafuta tenavaawo ettaka balyeguza. Uhuru yagamba baticho bagulira laptop Uganda bagamba okugula radio tugenda okgenda mu factory nga yaabwe nga mulimu ka radio aka bakajja na Kenya naye nga bagala bilioni nga 10. Ababbi bawano n'abayaye bawano Mukama Katonda woba okyali mugulule makwebaka tandika kutta omwomu bafe Mukama tuyambe egenda judde oba Mukama soko linde kubotta munsi yonna lindako kubotta jangwe Uganda tutira omukomu wali bali ebase lyawo ne mukazi walyo litte limenyeko ensingo bwoti Mukama tuyambe egene eleme kujjula tandika kutta omwomu ate mbujja wagwo tolaba nsije egenda tolaba gundi tolaba uzukuka bana basajja batuvuga speed tulina bakwata nteega Mukama tuyambe tata basaba salaki tata tuyambe faba mutugenda tuka mugulu nze ne malanfa kati ne ntuka mugulu nkolo okwekalakasa paka ngama Mukama kawansi onkomyewo boino bobadde ino twala obamanyi
sinze nfuluma muggulu nezira ku mulyango nenekala muggulu waliyo okwekalakasa olaba Lucifer yekalakasa no way nentuuka muggulu kati nekalakasa mugamba Katonda you are not fair gwe omnipotent boyina okuleeta obamanyi ku nsi unzigali ati siwabwera omuzira oba eggulu lya muziza gunkube bayina otwala abamanyi omukomu ate Katonda omulaba waliwo be yatta dda okimanyi nti wali abasajja abo balina ssente naye nga ssente tezibagasa bali agalwadde gabaluma agenda mu kinaabiro okunaaba n'amala essaawa nga 3 ng'akyesokoola emabega yenna yalwala bambala zipampa Katonda yabattatta ayagala babonyaabonya bonna boolaba kyo babeera mu mpenkonyi olowooza emmotoka ziba zibeera mu mirembe anti kati we batula mu zikolona zaffe webatula mu zikolona zaffe ne zibagunda ziti embiri zisobola okufuluma mu ziti kubanga bonna balwaladde ebyenda balwaladde emitima they are living dead. Tuweka conclusion katumalirize kweno programu yaffe Bobi Wine n'abantu be boye mu kumagezi kuguno omusango ekinavayo kyonna ngoba kitesoko ekinavayo kyonna no Bobi Wine Chovola atakola bya Besigye yatusubiza plan B ejajja mu gundi wa Kaleerwe Bobi Wine bukyayogera what we say never see eze tanyega Bobi Wine tarwanyisa President Museveni as per se arwanyisa system. You understand? I copy boss. Kati system kubanga nojawo President Museveni noleka ababbi bawa nobo otokoze kati Bobi Wine watandika mu system ya judiciary aba yambyenze nawe bwana tuka ku police kati is fighting the system chovolaba bonna abalabisizaabo tunatuka okuleta wana abaana nga kati oyo Malende bajja mu obwa supreme judge nga tasakanako mu Uganda empya basego nabo bagena kati gwe njagala olabe bonna abenaale mu aboogera bavuma Segirinya bavuma Malende bavuma Segona n'empuuga why they are force ye cream kati buli omwa avuma Segona ne buli avuma Segona ngambeko banaffe nti amayi wali atugambye yankubidde kese munangamba gwe nekayenga mwesemberera nnyo covid twekebeza tuli balamu bannange twekebeza n'akatuyo ne betunywa bibino mulimu nankani simanyi bitya ne bitya biyamba n'obutwa kanywe nako mutukize onako olwaleo tukome wano tulinze omusango guyinda inde sawa zino for any update tugenda bategeza obuzibu tulina kugulinda kuggwa kukiche nagamba okunnyonnyola ekyokubba obululu kisinze gweyegwe omanyi wali akantu akalifani abaana baleta va kubiri ebyannanka ne simanyi Kampala erimu abalonzi gundi mu 5 abaana balese win nange nali sikigoberera omanyi mu Western region vibe mu PZ 270 mu basatu nedda Western region inaba MPs 135 basinga aba Buganda esinga obunene eina aba MP 106 kati compare isinga obunene nesinga abalonzi Western region yeri mu yokubiri eina abalonzi aina abantu milioni 10 mu mitwalo 8 Western ndinako abalonzi ne abantu bonna wano abantu bonna bajja kubbira bwerere tuli ku abalonzi Western region we bayina abantu mugambe maka 10 ina milioni 10 kadinako akoma 10 Buganda ne bana ina milioni 10 babbi bya bulimba katukomeo atakumi na mpera batukomera olwaleero tukomye wano naye nga omusango gwo gutambula tubagala nnyo by the way www.amin.ug kayo musajja ina kyagenda okwa nange sema ekyo batugende mugamba bannange buli ayagala sagala nalabako bwe wangamba waliwo abantu gwo bangambi wangambi abagambe tukole organization sokolinde kabo bali Sweden abagambye nti okuwa wisdom transport buli wajja wano nammwe mbagadde nnyo nete tunamufuna kakati nze kyembasaba kiri kimu kyonna nze okumpagira inze nabagamba nayogera wane ekintu actually abantu amu balowooza nsaaga bino ebintu bye twogera okulivinga obulamu bwaffe kati buli expensive bagambeko inze mu Kampala nsule wantu wa mirundi 4 oba 6 osegera kati oyina okwebereramu so chovola abantu abasinga tebabyogera
abantu abasinga tebabyogera so bobereyo boyagala kuyimirira naffe you are welcome tobyogera bwogezi nowandika wisdom oyo mwagala banne singa abadde yeetaaga mwana nja mumuwa yangu wabambi yangu toyogera bwogeza mwebale nnyo nenga that's the reality no big massive waseka kati toyagala doctor kankubulire kati kamba mbubulira wandaga my comment ezo nali sizisoma nongamba nsome nolabona bana wisdom batanga wisdom bananga wisdom banayi nsobola okumuzizaako omwana tulima kwogera mu message episode B episode A tukomya tulabagane ng'omusango guwedde mwera